Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior olikuba nti otambula naffe 24/7 tubeera nga tukikwasaganya ffenna mpola oliwaddemu okuba nti osubscribinga n'okuba nti olikinga n'okuba nti okommentinga ne tufuna kikyolowooza buli ku story gye tubadde tutaddeyo naye olunaku lwaleero tukuleetedde mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Asattira Lwa Jose Chameleone Kusula wa Spice Diana. Yes, Eddy Kenzo Asattira Lwa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Jose Chameleone Kusula wa Spice Diana. Nawe kikyolwaddemu kuba nti ogenda mu maaso okuba nti osubscribinga gwatanaba nawe eyasubscribinga ngamba nti big up kati katandike story mpola. Recently twakitegerako nti mwana mulenzi amanyikiddwa nga Jose Chameleone yakwata olubu lw'ebigere n'agendako ewa mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana ng'agezaako okuba nti amuchekingako nabwe kiri mukuba nti amuchekingako Spice Diana Jose Chameleone kolo olunaku yalekerwako mikwano gye kugata ne baganda be okuli Wizomanizo kugata ne mutowe amanyikiddwa nga Pass Mayanja aka Palaso. Then mukuba nti batuuka waawo mpola waliwo n'abavubuka abalala abali bamuwerekeddeko mikwano gya Jose Chameleone kuli Melody Rhymes kugata Dennis Rama ne munnamawulire ate nga yali muyimbi amanyikiddwa nga Ambassador Music ne gayo mulaba muyita Isaac kugata ne Ashraf. Bano nno bakwata emmotoka ne bazivuga ne bazoolekeze wa Spice Diana era nga kwolwo kyali kijjobe kyali kintabuli era nga ebifaananyi byavaayo ne birinkiga ku social media nga Jose Chameleone ne Spice Diana bali bona. Then ekiro zaali ssaawa mukago gw'ekiro Jose Chameleone yavaayo na postinga ekifaananyi nga yeebaza Spice Diana okuba nti amukyaza mu maka ge kugata n'okuba nti amwebaza n'okuba nti ali hard working lady. Then mu system eziba nti zitambula bwe kityo mpola Jose Chameleone yateeka ekifaananyi kino ku Instagram kugata ne Twitter n'amaliza nga kitadde ne ku Facebook saawa ze zimu egyo ng'agamba ng'abuuza ne Spice oba asuula ekiteebereza okuba nti Jose Chameleone yasuula wano. Kino nno kyatandika okuba nti kyewaliikiriza mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy Kenzo ali mu nsi ya Ivory Coast era nga okusaatira kwe kwatandikira wano ne kuba nti kugenda mu maaso mpola era nga wetwogerera Eddy Kenzo y'omu ku basajja abali ku bunkeke. Then nga airport baziguddewo Eddy Kenzo ali ku kipayopa ayagala kuba nti akomawo mu Uganda okuba nti abuuza Spice Diana kiki kyali akola ne Jose Chameleone era nga Jose Chameleone Eddy Kenzo mukambwe ebyaddala abuuza Spice Diana Jose Chameleone yabadde akola ki mu nyumba yange era nga njagala obeere nga otutegeeza kiki kye mwali mukola ne Jose Chameleone ebiseera bye tujjukire nti Eddy Kenzo ye musajja omu eyali asinga okuba nti ayagala Spice Diana n'okuba nti amuwuubira era nga gye buvuddakawo emabega like last year avayo n'ategeeza ng'ogusajja gukulu oba manager wa Roger amanyikiddwa manager Spice Diana amanyikiddwa nga Roger Lubega bw'atandise okuba nti ayonona Spice Diana n'okuba nti amusiga agalwadde era nga Kenzo yali afiiringa concert. Then mpola Kenzo yatandika okuba nti akwana mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana ku Instagram era nga ebintu bino byaliikinga ensonga lwaki ne Rema n'amakulu ati yayita Spice Diana ku mikolo gye ku gataniri ya Jasmine nti yali abalinako obukyaya bababiri tho. Then mu system ekuba nti tutambula bwe kityo mpola recently Spice Diana abadde ne Kenzo nga beyagala mpola. Kino nno Jose Chameleone kwe kuba nti ayingira mu relationship eno kyatandise okuba nti kyewaliikiriza Eddy Kenzo. So Eddy Kenzo yavuddeyo kipayopayo omutima gw'omukuba agamba mukyala wange bani muntu alako atandise okuba nti akaza Spice Diana Jose Chameleone kyeyali akola mukuba nti Spice Diana yeetaasa. Spice Diana yavuddeyo n'agamba nanyanukula mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy Kenzo ng'amugamba nti bambi honey sweetheart kabebi njagala okimanyi nti Chameleone y'omu ku mikwano gyange era Chameleone y'omu ku bantu abasinga okuba nti banjagala. Chameleone ono gulaba yakwata pen n'olupapula n'ampandiikira akayimba kange kakantambuza last year nga ndi wa mukisa okuba nti ndi so close ne Chameleone nakula nga mwegomba ate bwe yafuuka mukwano gwange ne kitandika okuba nti kintwalira ekkatala netandika okuba nga ndi responsible eri ye era bwe namaliriza ennyumba ng'ongambye ngende njiyingire nasazeewo nkube nti ku bantu besooka okukyaza mu nnyumba yange
ono legendary artist asobole okuba nti mpakumikisa ate tusobole okuba nti twegomeza obwase Uganda. Jose Chameleone bambi talina buzibu, Jose Chameleone tankwanangako, Jose Chameleone just mukwano gwange baby nsaba okkirize Jose Chameleone talina tabo yonna. So byebyo ebifa ewa Spice Diana kugata ane dirisa musuza no Jose Chameleone family ye enako zino eri bweru. So abantu abasinga bamugamba nti muwulumbe enako zino alonda obuwala naye nga ate Jose Chameleone nno tamalaga kuba nsolezo era nga Spice Diana nange kyemanyi nsuubira okuba nti just oba kyaliwe naye sibisuubira because Spice mukazi ate ne Jose Chameleone musajja basobola okuba nti bekwata mu 30 seconds ne baba nti banyumirwa system mpola ate nga kino kyatandise okuba nti kyewalikiriza mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy Samsuza aka Eddy Kenzo n'aba nti atandika okuba nti abuuliriza mwewalikirivu era nga zezino ensonga ezigenda omukomyawo mu bwangu mpola bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako nsigadde Ntambi Kimso. You can follow us on Facebook Ntambi Kimso kogata ne Uganda Mukamooli Facebook page erigenda ogiliking atubere nga tutambula mpola ate ku Twitter nkozesa Kimso 16. Bye for now.